kambayambe mu abapapi bakono temwerimba nti omusajja teyalya ekiseke eno n'okulaba nti mulumwe emitwe bwe kuba nti omukazi akozesa keesi okufuna ebyobugagga by'omusajja ate si yasoose bangi be bakwatidde mu kituli ennyumba ne bazibatunza emmoroka ne bazibatunza buli kimu kyonna abo abaana bajja na nnyina era omusajja wenna ng'olina omwana gwe wazaala mukazi yamukulize w'omusajja yamuwasa manya nti muwala we alina byayitamu abo abaana baagalira ddala abasajja ne balemya ne bamaama baabwe amaka omusajja n'atuuka n'okumugjawo n'amupangisiza ewalala nze mbalabyeko ng'omusajja amwagala ne maama we yamukuza yamuweerera n'okumwagala n'amwagala banange bino si bipya ekisekeese eno byengabana naye nga amazima amatuufu gennyini according to information and evidence exposed waliwo n'endagaano za family nzijaamu bwoti basajjamu abazaala abaana mu bakazi ne mubabalekera babakuliza mmalya babakuliza mbasajja balala mutegeere nti abaana bamwe balina bye bayitamu bw'oba oli mugezi yita omwana wo omwekulize abasajja tebasaasira abaana bamwe ge mazima ga Katonda mu ggulu ebyo mubiveeko ono omwana according to information yali ayagala kitaawe kyova olaba inti bakugamba nti yagendanga mu kisenge kuba omuntu gwe balepinza ayinza obutalwana abalala bawulire naye omuntu bwakkiriza omukwateko osobola n'okumulyanga n'abalala we bali awo ne batategeera I tell you with evidence nze babulya cause I've seen this mbimanyi abo abaana benda kuba taata baabwe omwana abo banajja na nnyina bendera ddala kubasajja mu maka kati omukazi yabagwamu takyalina kyaza agamba nti kati kankulwanise nange mbeeko byenkusuuza kubanga n'omwana baŋŋambye takolagana naye ate oyinza okukolagana n'omwana gw'otegedde ng'ogudde mu lukwe omukazi oyo omwana talinaayo lunaku lwe yamugamba nti omusajja andeepinga talinaayo mwana lunaku lwe yakuba miranga ali mu byambu yawulira biwulire nga bw'onaawulira olugambo nti omwana akuliira bbaawo bibakola abo abaana you think girls are his goloza bakazi bangu kwatamu katono gino emirimu gitambulirawo twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mahoteli kuba ku namba zino wammanga noti 74 noti 6 72 68 4 oba noti 76 4 17 45 twetaaga abawala n'abalenzi kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu ggwanga lya Kuwait salary ba cleaner eri $1.5 salale waba waiter ne ba waitress $2 bakuwaawo okusula bakulisa transport obujjanjabi mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo contract ya myaka 2 mutambulirawo interviews zigenda mu maaso ate abakulu ba staff eba Uganda babagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa bakubireko twesangeyo mwe basajjamu abakuliza abaana mbasajja abalala mukimanye nti abaana bamwe babatambula mukuŋŋaanya abaana bamwe mubeekulize oba temulina ssente oba muli mu mbeera ki omwana w'omuwala omulabeko wali naye abasajja babasomesa babagira nze mbabuulira abo bataata muto alya maama we alya naye that's the reality era ojja kubitunuulira in this case ng'omwana talina lwe yalipotingira nnyina okuleka okubakwata omwana n'atandika okwefuula ate olowooza lwaki maama yali alikodinga video kati maama n'akozesa advantage atwale ebyobugagga mu ssaga eno kuba according to ndagaano zonna ezasooka omukulu yalya cause endagaano ezasooka ne compensation zina biki maama yagenza okulaba nga family yagala muvuvuba n'agamba kankikuba ekyo nanti yiwe ku ttaka nesi asoso kutunda ebyobugagga bye ndisi case sikwe basoso okwambulula n'okutwalako ebintu awo mutontaja amamotoka gagende nyumba zigenda buli omwana onyaka akukungulako oyigire mu busiru bwo kubanga olaba singa sigwa bugagga ng'omukazi ayagala mwana oba justice ngoba ayagala baawe oba ayagala tewandibira bye mawulire these things happens mu families abaana banja abayina embuto be happening ne family zibituulamu ne ziraba out of solve the matter gwe kasitobira banga bisaze bize ku police oba mawulire nga bane beegani baba bagala mugabano tewaba kunoonya justice cause justice yo mu family etuula teri mukazi ayagala baawe ayagala kumuswaza ebyo wano bagala kulwanira bya bugagga naye oli mutuufu buli yesiriwaza babeeko kye bamusuuza nawe wesiriwaza ennyumba bagitwale mmotoka bagitwale mutontaja mujja kubaamu amagezi ensi egondera muntu akola ki alinamu ondeseeko awutu amato gangulidde ne Batibadiru wali wano omukungu Batibadiru tuli mukulya sente nze Ssendi yantama akasajja Ssendi musajja wa Ssendi ate Ssendi tomulabye wano ate omukyayira ki
walwa badaganga asenya mweso ngisenta ndacha mwitaza waya kutama oja kola dina wabwerero mtoku kurumenga eta kweta abantu mbaleke ngamayina kumayandi abantu bagamba nti gwosooka okumanya embaga z'abayimbi lisabu limuyimbi agenda okufumbirwa lisaaki gwosooka okuzimanya alina bakikatto bange bambuulira nti gwosooka okumanya embuto embuto nazo banga nti oyo kakati bangano nga nti okati abombye tajja kudda gwomanya ababomba balaba manyino gejinga embeera mwabadde abamu nembaga wandibadde mukasasabula naye talemezaamu laavu tebakuwonize mbwe ekyana kigenda kulya tebakulabudde ako Jenkins oyambadde waŋŋamba esaati tozigula Uganda saati zo ziva mu America twafuna Crane Cargo Shipping Company ngangula zakiwa ngula online wali omuyaye naziti kazi sanga nte made from America USA eri gye wasembayo oku wali oya Rusi zikolebwa mu Asia China Bangladesh but for the American market zilezikula eri nezileta nezamba noyambala esaati ngeno nga teyikalangi nemugula amasaati n'oginyika kera kumatanga amazzi ga bulaka yo nga njeru abantu basanyusa okulaba nange mbabuuzizaako obeerawo ako Jenkins y'omu ku basajja abatakyakalira mbifo by'osuubira akyakalira mbagagga bokka ate esimu ogiteeka n'oddayo nayo n'ebifo by'abaavu oteeka esimu ku mmeeza toddayo Steve Gini akutumidde naye kwali oyo bossman omusajja wange nnyo Steve Gini wayimbako naye si mu bandi emu naye nga era y'emu kati ku mulembe gwammwe biki ebyalingawo bbala ki ezaalingawo owakabi yenna waliwo bala bayita nga TLC yaliwa TLC yalinga opposite garden yalinga ludda TLC yalinga eri waggulu n'emabega wa CPS emabega wa CPS walingawo kirabu awali Sowana Investments kati bondi y'emmotoka yali kirabu y'amaanyi bawala kyawo abaaliwo ng'okyabalabako ennaku zino abawala abasinga babomba balaba abazaalamu kyabalaba tokyalina gwolaba emirembe gikyuka azungazunga nnyo bazi baje ebali tobasanga n'ogamba nti ono yali mudigize munnange emulo olusi balanga amanye ne bongera mu Afrika babaayo mu Afirigo tebakyakubanga nnyo eno wansi era gye kitaka tebagenda bazaala era gye kitaka tebajja mushiba tebajja ne bagenda twali Afrika ekikadde bona bajula bebano ababeera ku Serena abaali ku Serena ku kivulu kya Jaluuna bajula abo gy'emyaka gyabwe mu nkudi tebajja nti abantu tebagaye nti onafuyiza talenti eziriko kati mulungi kwaba bamwetaaga kwa music abeera wanjabu eri abagala reggae eri abagala rock and roll wali abagala country mwe mwayizinanga music ki lumba R&B New Jack Swing mwazinanga bakongo ako Jenkins mwazinanga lingala Wazikira gaya yali ragadi yakuba ennyo lingala lempala asibira mu mwoyo lagadi megadi wa biseera kimwana muwala nga walaba okufumbirwa ekkadde Sweet Kid Mama Brenda Swikida Bebe Kulu Bebe Bantoni mwaka ki bwe yatintingiramu ekirevu ng'ali ku pool Bashment Kulu Bebe Kulu yagikolaawo neetutiisatiisa nga yalinga alagambwa ali international Bashment Kulu twekyantu bagamba okiwanise nnyo Break the chains nagamba abantu omusajja agenda mukaga ne bagamba otumisa olwaleero bebaga nti oyo omusajja amagenda nti alubamu ejja egera mutu akuleveddako bakala tebannagi abantu bagamba mbugwa okipika mbugwa opika ekirombe mbu kirimu omukono gwa gavumenti nedda batuli basanyufu enough is enough Ssendi ani yamugambye agoba omwana I'm not going to do it, and I'm not going to let that happen. Eddie said you have a chance to submit. I don't care. Toyinza kusinzira wano kutandika kuvuma abantu. Who are you? Is that your family? Are you a family member?
Oh, a man of time was an idiot. Yeah, but that is what she said. I don't believe in that, and I can't let it happen in my presence. I cannot allow this girl to start abusing people in my presence and on this show. Thank you very much. And I told you. Okay. I told you. Thank you. You remember I told you that she puts her foot wrong, I'm going to crush it. Okay? Emmanuel Ssendi kaddiwo lugezigezi ogenda tukomyawa. Chano yani. Netwagala kumanya chano yakasoko baya Ssendi. Chano yani omutuufu. Naffe tujja kubeera wano nga batugobye. Who is the owner of that channel? Is it Ssendi or Kasoko? Neche mani yo siya Is Jenkins. it Emmanuel Ssendi? Is it Emmanuel Ssendi kaddiwa? That SIM card, that bakooye, that papyrus. Koko? We are tired of Ssendi. Agobaki omuwala. Agobaki omuwala. Because bw'omuwala alina different opinion. Ssendi komya olugezigezi. Ssendi komya olugezigezi. Lugezigezi lwe lwamugaana okuwanvuwa. Bw'ayagala kyaza Museveni mbw'alina ebiro. At your age, Ssendi, ku myaka gyo 8, what career do you have, Ssendi?